ate bamuganye okugondera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu ku nsonga za covid naffe kampeyini tuziggyeewo. Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda nga kayita mu mwogezi waako Paul Bukenya akavuddeyo ne kategeeza ensi nti laale zonna ez'ebyobufuzi ezibadde zigenda mu maaso n'okuyinda zisaziddwamu era tewakyali munnabyabufuzi yenna akkirizibwa kuddamu okukoba kampeyini. Paul Bukenya agambye kino kikoleddwa nti sipiidi COVID-19 akwabadde addukira ennaku zino ebadde esusse nga nabo tebakyalina kyakkola. Anagamba nti tebayinza kutunula butunuzi nga bannayuganda bafa nabo ne basalawo nti kampeyini kabaziwere. Abaweze kampeyini zonna naddala ezibadde zigenda okubeera mu disitulikiti zino wammanga Embarara, Kabalole, Luwero, Kasese, Masaka, Jinja, Wakiso, Kalungu, Kazo ne Kampala ne bagamba nti nedda tetuyinza kwebeera kurisikinga bulamu bw'Abannayuganda abangi olwa just okulonda obulonzi. Kino nno bakitaddewo oluvannyuma lw'okulaga nti bawooninze abavuganya naddala Kyagulanyi emirundi egiwera naye nga agaanye okukoma ku kukuŋŋaanya abantu nabo ne basalawo kampeyini baziwere. Kino nno kitegeeza ki abantu bange nti Bobi Wine si wa kutunda butunzi. Buli omu amanyi Bobi Wine n'okuba kampeyini ebannongoosereza teri atakimanyi nti Bobi Wine yeesimbyewo ne bwe banaamuziyiza batya ne bwe banaakola batya Bobi Wine ye Bobi Wine. Tewakyali kyagamba bantu kirala okuggyako abadde ng'ayitamu obuyisi okubabuuzaako era nnyongera okukikkaatiriza tosobola kulwana na budde, osobola okulwana n'okwata akalimi k'essaawa ebadde egenda okuweeremu n'okakwatirawo mu 12 naye bo obudde tebalwana nabo tosobola kulwana na budde buzibye. Obudde bwa Mwami Museveni ne gavumenti ye buzibye.